Uva omuntu abira mu public n'ayagala okukomba mu kutu. Kikulikika buli. Katonda wange. Yakola bije. Malo. Ali mu lusota? Excitement ya sente kati omuntu gwe yafunye. Yatenga yatute ebintu ya excitement ya sente. Ani yatute. Anti yagenze gwe bayanjudde omusajja yatwala ebintu. Ndoza program tugireko okuba nga gituntu tugera kukola ku bantu baffe. Right. Waliyo omwana waliyo abaana basatu yadda kuba ebifaananyi. Ewa. Ku mukolo yadda kuba ebifaananyi. Ng'oyita Asas. Ne ba Ashers. Omu yadde mumanyi nayogedde ku bantu nga basatu oba bana. N'abamu ku baali kakiiko. Oba nayogedde naye. Dadi Andrew Kaibere Fokoti yajugula. Foke yaki. Erisa. Omanyi Uganda mu mwami dance akamujali. Uganda no mujiraba. Uganda nzibu nnyo. Andi Uganda gyosanga director w'essomero ate ng'omwana we asomera ku ssomero ddala. Yes, swaki kyogera kituufu. Kati Dadi Andrew yateekeddwa okutwala ebintu naye ne Foko tajugulanga nako. Naye muyozaayoza kuba okufuna omukazi alina sente kifunika. Muyozaayoza Dadi Andrew kati alina kyeyaguze yadde. Ag'omukuba bagamba ne kkooti bamugulidde engulire. Kati ogwo omukolo ogulaba gwadde gwa bbeeyi nno. Ekituufu. Ogwo omukolo gwadde guyingire miliyoni 2 ku 3. Kati Dadi Andrew yayimba n'amuwa miliyoni 5. Kyada gyasevinga. Gundi yayimbye ne mugundi owa Cameroon bamukuba Jake. Spice yayimbye. Bamusasudde. Abayimbi bangi bagenze oyimba. Nedozanga basasudde busasudde. Basasuddwa se ogenda ebusiya. Omukolo gwadde busiya. Tuli ku The Truth Media lunaku lwa Monday, embeera ne David Com. Tuli ku Climax wetubeera kikinga olingiza oyina abagoba. Ngayali nebbi. Ennaku zino ebintu si byangu. Badde bali abaana baaniko. Kubanga nalabye nti ate akulira poliisi ali mu kusaba ba private security bano abaana be bayingiza mu by'obululu babawe emirimu. Anti bote bana bagenda bateeka abana be bayambaza ba uniform be batendekamu akatini abo yasabye aba private security babayambe babaweereko ku mirimu. Kati awo kyesaategeke Uganda olemwa bo baba recruiting nga babagalako ennaku nnya zokka bwe zaggwa kati bagende babunde tibabalekera uniform bagenda zoganya abantu era bagenda kubba bubbi bantu. Kati yasabye aba private security mufo ky'oku training abantu mutwale bano betwa training edda ekituufu batwale je kiwagira baba n'akajanja baba n'akajanja era nzo wasi private security atabatwale simunenya si musango obutabatwala si musango kale naye nga bagenda babonyabonya mubeera awo. Kati tuli ku The Truth Media wano tuli bayita ku Climax. Oyagala ekyokunywa kyakulya buli kimu kuwuga kuzannya kuleeta abaana kuwummulamu bikola abamasomero gazzeemu muleeta abaana bawuge wano jangu weekwata olunaku gama olunaku weruti abaana bange bawuga okuva ku ssaawa 4 paka meka 8 ng'osasula akasente nga buli kimu kitambula bulungi. Aba Hayes jobs abroad bakugamba webali naye abroad njogera Arab countries UAE webali okuwanga emirimu bakikwasaganya bakutwala n'ofunamu kasente ne bakufunira omulimu. Genda wali erubowa bw'otuukawo konkona bagambe nzize njagala genda mu kiyumba omulimu gwonna nga guli mu UAE Arab countries njagala genda kukola bakugambe procedure bwetu watasobodde njagala kusooka kukubayo simu buli mpuli olanga hiize eyo kale nga sigigobereranga omukyalo oli twalinayo ku Star TV basaposalinga ne lupu bebo kala tuloga nabo juga mugokuna tugenda kutambula mwabivaako ebyokutambula twogere nabo mwogere nabo ngamba twogere nabo tekina mwogere nabo batubuulire so kati baze kukiwuliriza nnyo ne ngamba yeyo Hayes sebo abasangibwa werubowa bebo enamba yabwe erimu enamba ezifaanagana nye emirundi ena 5 emirundi ena 070 nye emirundi ena 5 emirundi ena mugende mutambule nabo genda bakuwa omulimu bakufunira omulimu mu kiyumba oleme kubeera n'onga obundabunda
manyi n'omwana gwe mbadde naye n'aŋŋamba mu bbaala abaana bajjamu nga bazze kukola ssente ate kulabirira bazadde baabwe abaana bali wansi w'emyaka 15 ku 2 babeera mu mabbaala nga banoonya babawa kasente ate balabirire kati abaana be balabirira abazadde ng'ate abaana bato bye bivaamu abaana ne baupgrade nga ne bagenda ku biri ebyoli byabaddeko natandika okulinnya ennyonyi gyagenda okuweza emyaka 25 kati nga bizinesi agikuguse Godfather yadde atusse ku ebyo yakubula ntudde ku mposa akola ku kyakudisikasinga ku bantu benkola nabo baga netumiikiriza naye Godfather yadde atusse yalina ebisumuzo ebiggulawo ensi yadde alina ebisumuzo naye yadde atusse ab'omukati alina gwe yakuttaka kutabwati namulabe nga amukutte alina gwe yakuttaka kutabwati labayo omanyi lwaki nti nze bwe tebinnyunula nti naye bw'atuuka nga alina gwadisikasinga gwatabadde close naye akola ki amudisikasinga nga yamukutte n'amuteekawo n'amuteekawo n'awasasa ebbulaaba neŋŋamba ate nze bwe tebinnyinula nze tebinnyinula omanyi lwaki nti ye yasasebudde lwatyo lwa nsonga nti ewa Diana ye yabadde omwogezi omukulu adde alya nayo ku kasente alayika adde munywanyi we ndowooza simanyi naye nga yabadde omwogezi omukulu nti lwamu yayogera naye bw'akwata ku balala baatali close abannyonnyola nga bw'alaba ensonga so kati ebyo tebigirawo bityo buuza ku batulaba tugende balamusizza abasibo ne banyawo gye musizza okubanga mutula amanyi eyinze David promota nja kubategeeza nti omuyimbi Sophie Nato baladde akayimba akapya genda ku platform ze zonna okakebere mukole mu challenge aba TikTok okwongereyo genda ku YouTube olabe Instagram Twitter wonna gyali Sophie Nantongo. Okay, ono ye manager wa Sophie Nantongo boyagala booking muyitemu. Yakubategeeza nti asobola okubira webuziba tega kamaso. Muyimbi yakakubira nze sikuba. Muyimbi yakakubira emutesa. Gotongubira mu kapera. Omuyimbi omuteesa nakubira akamaso ewuwo. Sonsasula. Ani nkukubira esimu ne kugamba David. Yegwe manager wa Sophie Nantongo. Kati soko mpemu akapera. Anze nedda. Era okusinga ku YouTube direct. Egamba gende eyo ku YouTube. Nze sigana ali manager w'omuyimbi. Singana obupera mbukuba. Sound item. Nedda. Era gavumenti genda ku YouTube olawo limba lwoyagala gyeruli eyo. Nenja akubategeeza tuli sawa yali ku Japan kale tuli mu kulisa za Valentine abaagala na ababiri. Jango ogule fan tina fan eri ku promotion. Tulinawo ekyuma kya Supreme kiri ku promotion. Tulinawo TV. Tulinawo fridge. Tulinawo blender. Tulina ebintu bingi nga package ya Valentine. Valentine gwe ku lwa mukaaga. So jangu ko Japan katwe ndoza tutandikira oswera awe ngera kusabule mwe abadde wakasupa yageze namuzikirako mwakoze bulungi nnyo abantu babaddeyo bangi bazze bambi babaddewo naye ekisinga obukulu mu byonna singa kulana mu manyi ali twali wane twogera nga agenza okugira nakula maswala tufu jalina nababuza empapula za mudwalo tumuzimpanga zuwonya nabaga empapula ku empapula omanyi nakula wambuze papula nakugamba tetwazirabyeko amapya galiwo gamanyi amapya galiwo gamanyi ya mu interview yatugamba nti agenze Germany kumujjanjaba iziki kansa wayina obutwa amapya galiwo bamusanze mu asylum mu kiyumba ali mu bagira batya mu kampu y'ababundabunda oba yadde abatwalidde buyambi nave Germany nasala nadde Netherlands omuntu alina ssente asobola okubikola naye ebintu byasinga kulannamo ebyo nno bikyatambula nebikyali biwanvu kuba tiyagala namujjanjabi yenna mpapula tuzirabangako mpozi papula mwami gundi yazirina alayika jazituwa Caviton alayika jazituwa yayinza okuba nga azirina nali naye ku TV nangamba nti mwebuuzeeko ambuli ekituufu naye awo tewakyakubulya kituufu kati alina omwebuuzeeko ddi ndowooza ayagala mukubira essimu oba oli awo kati ne kampu gyalimu bagiyita Tera Apple ye kampu gyalimu kuwa obuyambi nadde ngiyita Tera Pearl abali e Netherlands ne bagamba nedda bagiyita Tera Apple senga otukoze kati odduka ki
kyogoba kye sinakuteka ki ekikuddusa na oba ayinawo emiswiibaswiiba gye. I do not know. Omanye natandise otwala abantu ebweru. Tojjukira akola gundi ng'akoze gundi bamala okukwata eya gundi nga by then akoze eyiye nga gamba atwala abantu ebweru. Tojjukira mpulidde ekipya mbadde sikimanyi nakimanya. Nawulyeko ababa kampuni mu Luvuuvuuma awo kitwala abantu ebweru. Nendowooza tebyali bya TikTok. Era ne interview gundi yagikola Caviton. Era oyo mwamawulire gwakozesa era kati mu kimu ekituufu yakiriko. Naye senga ndowooza tumusalire bamujjanjabe bulungi mu kampu gye yalaze. Ndi basabayo babunda ate bajjanjabirayo ki. Kati ebyobugagga byabirekedde ani wano. Uganda neno buli muntu akukirozaako. Kubanga kasitono yagamba nsigina muwerekera agenda malayo mwaka mulamba. Nange nakubuuza omwaka obulwadde babupimya amangu ago ng'agenda kuwonera mu mwaka gumu. Yakoze kati ate ensobi gye yakoze omanyi bw'alumba Father Chibi abantu babasinga banyiiga. Naye yampadde information yagambe twandimulese naye yava wano ekisooka oli ekyamunyiiza bibiri yava wano nga atandise okwesiba ku Bobi Wine kumba akola butambi. Tamwagalanga nako. N'ava wano nga bavumye Father Chibi ng'ate yali abagamba kituufu. N'agamba kyokka n'alimba mbw agenze Germany kumba awugula abantu mu munoonyeze Germany ye ng'ali Netherlands. Kati n'agenda akola akatambi ng'ali mu karumu kafunda bwe kati jjukira nga oyo yangize already yafuna ddo yaganya okwogera erinnya lye naye mukulaze luli nga tuli wano. N'agamba ati nno nze nina omuntu wange naye ali mu gundi bali mu kampu yeemu era akasenge gundi ke yabadde munooli ondooza obuukawo obusenge nga 6 mu kampu bali mu kampu yeemu obuuka busenge era oli n'akasenge kennyini n'ankubirako oli kaalimu nga kafaananira ddala akaani n'ambuuza eddwaliro lyawa newe liba lya Uganda nga bbi nnyo ku bulwadde bwe wajjiddeko obw'obutwa ne bakuteeka mu kasenge nga temuliimu yadde equipment yonna eraga nti oli mu ddwaliro. Ate akasooka atuuka tatulaga nga ddwaliro ng'ayingidde nti yuno nyingidde mu ddwaliro kati ndi wano tatulagangako. Mu kweraga okubaliko yandibadde byonna yabiko. Nga wolaba nti Sami yali nga mu ddwaliro ng'atulaga emmere yino bagireese, soda wuuno, amazzi gaagano, amenvu. Ontabitulagangako. Kuba kati oli bwe yaŋŋambidde nti nno olaba Cameron yali mu ddwaliro eddwaliro lye yalimu lye liri ordinary nga wonoga nti ogenze kuli oku kyalo. Kyokka ffe twalaba ng'ali mwekeze kitiivu. N'agamba kati amalwaliro gewe weegali. N'ampeereza ne vidiyo nga naye ali mu ddwaliro ly'oku kyalo. Omukyala ng'atudde omwana we n'aŋŋamba kati amalwaliro gaffe we gafaanana. Kale sirakubalana n'amabala ki? Ffe nze naawe. Kati kiweemu omwezi guno egona gwerako. Manyi omulimba bamulekera paka mu kisenge. Ate beerabira nti ennaku zino internet tina weetatuuka. Internet ya tabu. Kati awe waabadde wee batyo. Kati musabire senga. Nga tukyali mu ddwaliro ompeereza ka video ka munywanyiwo. Ni munywanyiwo. Munyinyonnyole. Green tea. Si munywanyi wange. Si mukwano gwo. Naye era si mulabe wange. Mumanyi nga artist. Mulaba ng'omuyimbi nti ayimba. Kubanga omuyimbi waba ayimba asobola okumuteeka nenfuna ssente. Ekituufu. Green Daddy muganda wa Green Tea. Tugenda kuloza buli kintu ekiri mu Uganda buntu okusinziira mu sekita yenga waali. Kubanga nange olunaku lwali lwa mukaaga. Nagendako mu Barracks awo okunkebera. Wali sina mu kasente nina ngere mu Barracks bankebere. Barracks bakebere werere. Oyigira buyingizi. Era ekyo kyakigamu nasi yatakimanyi bakubuzaabuza ko bere gavumenti eri kunto gy'ogyagala. Naye nga toyogera ebintu bino bagamba ni kakati omulaba ng'ejo agenda wa Museveni halafu okutaka propaganda tebakulimba Barracks yonna bakeberera bwereere. N'omuntu wa bulijjo. Nene ddala wali kuwa ku bwereere. Nagenda ne bankebera. Nsawo n'aŋŋamba n'abamala okuncekinga n'aŋŋamba genda ogule n'aba kampandiikira n'agenda k'oba omera ne toli mulwadde. Ebiseera ebisinga we twabeeranga mu campaign ziri eziwedde mabegako eza president. Twalinga tugamba nti kukyusa obukulembeze
oba in fact oba interview najikola wiki ewedde wano nagambira nti abantu abayimbi Kyagulanyi bamulekawo tutagikola wiki ewedde twali tutegeeza kino tetuganye nti oba oli awo omwana wa Green Daddy sonya badde myaka emeka kisoka kya bina nasooka okusaasira olw'okuvibwako omwana wo nti nja kusaba Mukama akugumye naye kino kakitula ku kiki nali mbagamba nti abayimbi mwegaana mwami Kyagulanyi ti singa Green Daddy eddoboozi lyo waligatte wa mwami Kyagulanyi oba oli awo omwana wo neyandifudde wandibadde mu mativu tekifu eddwaliro mu Uganda tulina ddagala naye gwe wakeera ku makya erinnya lyo n'oligatta gavumenti eri mu buyinza ekikulaga nti gweoli mu mativu ne gye wali era ekiraga nti era Green Daddy nze ndowooza akatambi bwakoze ka bwereere obadde oguma kubanga ffe egyokoledde obutambi twagendayo dda era tumanyiiyo katula kyolimu kwogera kipya era Green Daddy mbadde nkusuubira okuba nti olw'okuba nti kale wafiiriddwa omwana si kirungi kukusoggola nnyo katukulinde osooka ogumeegumemukko tukuwaatule agenda kusooka agumeegumemukko omwezi nga mulamba eno sizoni egenda kuterekebwa ajja kuddibwa nti Green Daddy twetaaga okubanga wano ng'otwala omwana wo mu ddwaliro tufuna services wadde oyogerako gwe singa omwana wo bamujjanjabe naawona twandaze n'abakyala abo yani bali bayitako na bwisikapalo wana wadde bayitako bwisikapalo era novayo n'okola vidiyo ng'otegeeza nti gavumenti eddagala weeriri wakeera ku makya ennaku kyenda zona n'ozimbira Pulezidenti Museveni gye yakolera ne statement yagamba apa gwempa baali bamuwadde kyadde kikakatako okutwala omwana omwagakaani oba Kenya kubanga ssente obadde ozifuna n'oleka eddwaliro lyabawejje naye ng'egee nti wafiiriddwa omwana kijja kuba kyabulabe nnyo okulaba ng'ate faana badde bakugumya twogera ebintu nga bino naye nja kutegeeza buli muntu yenna naddala abayimbi abalina amaloboozi amanene nga gwe kampeeri zonna zaggwako ng'olaba nti mwami Museveni saavisi z'oli mu mativu nazo buli ekigwako gumira mu kasonda tokola live tokola nange situukiridde ne buli ekiggwako gumira mu kasonda oba kakasa tosobola okukyafoodinga embeera eyo kubanga ekituufu kiri nti tukimanyi bunyi ffena nti Green Daddy mu ddwaliro tewaliyo ddagala ate mmwe mwasa omusajja ne mumuwagira ne mumuyimba Kyagulanyi ne mumuleka n'abeera bw'omu ekyali kyabulabe nnyo mbwe kyasoma n'abasawo baganye omukwatako anti babasasula kabira bamukwatako bateka omusawo tasasula omusawo yakula Green Daddy oleese omwana mubadde n'ebisawo kaka toli mu kumunnyonnyola oza ddwaliro lya gavumenti anaafunirawo amaanyi agajjanjaba omwana ng'abadde ng'akola mu kampeyini Museveni n'akuyimba gw'osooka toyimbira bwereere sigala nabadde wamwanyi Kyagulanyi twaba wamwanyi Kyagulanyi bayimbira bwereere so nze nja kusaasira maama w'omwana okuvibwako omwana wo kubanga omwana tazzikawo naye njagala Green Daddy ekisooka kyabeera nti okyali muvubuka muto time tenagenda nyo gino emyezi esatu osobola okukyusaamu ennaku ezisigaddeyo emyaka egisigaddeyo n'ogamba nakola nsobi kubanga omuntu yenna asonyiyibwa n'ogamba yabagambe kino tekikwata kwenera mukikwata ku nuupu wabula gavumenti eteeke services mu ate gavumenti eya nuupu yebeeteekayo ogamba mu Kyagulanyi yabaateekayo ate atali mu buyinza aliteekayo ate kitegeeza kikwata ku NRM aleke kwebuzaabuza okimanyi n'okera bukezi n'okola ekkuba eryewuwo bakwata bagamba omanyira gavumenti mwami Green Daddy oba Greenity ategeeza gavumenti yayonoonyeza akalulu eddagala teririiyo bwe weesibye badde oli mu kampeyini naye nga ey'emulago abantu abalala bangi abadde nga bafa era kimanyi naawe wazaalidde omwana wo oba bakamuzaala obadde bakola yagambye oba ye mwana wo mukulu kitegeeza abantu bangi abadde bafiiriddewo awo gwe nga tokimanyi muto wange naye nze nja kusabira Mukama akugumye Sunday music abantu ffe tuyinza kubanga tuli bagagga naye tetwetaaga kubanga tuli bubi ffenna tutegeeza okubanga tusobola okukola omwana mu ddwaliro najjanjabwa omwana wange naafa nga ndi mu mativu nti abasawo bakozeeko n'ekiganye kati bwe wuyoga abasawo tebazze baati bakola buyimba bawe ssente so nze nja kusabira Mukama akugumye Green Daddy naye omala okuziika wandikedde bwannawanca ku kitebe n'akola atya ne yeetonda oba alumbe Katonga ku kyenalema bagambe lwaki temuteeka services bajja kumusibira bwereere
tobamanyira asajja bagira tebakyana kyekuba kwataza kwati kati ebyo byawedde oba agende ku kati federation mbuleka mvuge musimanyi mukagaliko kati ebyo byawedde era kagaliko ogenda kuvuga obulumi bukugweko lwaki teyewoze sente ku federation ate ole sente ogenda kujjanjaba mwana bayizo wali wa Kenzo kuba Kenzo ajjanjaba era nanti kati tabayo ng'ovuddeko byalo biba bibiri kya Kenzo ne Bebeko ono Green Dad yali wa Kenzo direct ne Kenzo naye yalwana na bizibu by'omusajja ne bamuleke Green Dad ono nyine by'okumwogerako bingi nnyo n'olwokuba nti yafiiriddwa omwana omulekemu kibula nti mulese kuba omwana ye Green Dad eri Daddy Andre yade bamutwala Daddy Andre yakoze bombi ba Daddy Daddy Andre yakoze Green Dad yadde afiirwa Daddy Andre ng'akola mukolo era Daddy Andre kigambibwa nti omukyala gwe yayina gwe yatutte mu gavumenti eno ayinamuko okugulu kugulu just agwayo nanyikira nti ayimirirayo kati yazzeeko nembayimbye ne wa Daddy Andre ndozo omukazi oba wa kusatu okusa ku ntabula gy'abadde atambudde ndowooza emba siri mistake niye omukolo guno ndowooza emikolo gy'abadde ebiri mba sebedi mwamidayasi ndowooza basooka oba ne bakyala babikoze ku speed last week baali bakyala yagenda n'akyala ewaabwe waani w'omukyala kati kuno yagenze ne bamwanjula kati guno omukolo gwo gwasitudde abantu babadde bangi kuba nalabyeko ne Bebekulu yazze n'ayimba nange omuntu sitabanga sita yabadde ayambadde ekanzu naye nga kudi gyayambadde oba yadde ejaketi oba yataddeko jacket so badde bayimiridde awo mwami eyaliko manager wa Khalifa Emakalusi n'aleeta engalo omukulu kyatakkiriza kumumantalira mu ngalo ze kwe kubaka yabadde metroni nazitwatamu awo kibayita Bebekulu oba Emakalusi ate yamukola ki kuba ekyo mbadde yazigobye ekintu baserebu ekintu kyemukola ekyokubanga temubuuza bantu mwakitandika ddi nasobola kulaba ku Serena nga mwami Kyagulanyi olina byobadde yogera ebitagatta olumu kale ndoze Bebekulu wali nsanga wakunkuba bukubi mwami Kyagulanyi yagaana okubuuza Simon Munene Simon agamba nti omukaluka otajja busera n'ayingira munda ne munda n'amublastingirayo naye Makalusi nkwebaza nti we baganye okubuuza wakikoze ensonga mu kisaa kikulu n'okireka tokiremerako era mbutakyongerayo nandisabye Emakalusi ne interview tokola zireke kubanga kigenda kuwulira awo kijabulira awo naye kyemanyi nti ku Bebekulu oba kyemmanyika akati ntini oteekeddwa okuba nga ne wamukyekeramuko tasobola kukola kintu ekyo kubanga Bebekulu talina nnyo mpisa mbi ezo muntu naddala mu batata nnyo okulaga kintu kifaananyi kibi nola yakulaza ekifaananyi ekyo oteekeddwa okuba nga Emakalusi kyokola Bebekulu kinene oba zino ssere ze tubaddeko ewajjeno nga gwe mwali bamukuba enkokola naye nga kyakola Bebekulu kyonna oba yakikoze tagenderedde bakulimba so Bebekulu sita ate Emakalusi amumanyi era yazze amulaba bw'ati n'akulyetinga emboozi endala awo nga tebanga nawo Emakalusi kyonna kyayogera ku Bebekulu naye omukolo nyinza okubagamba nti mwagubuutikidde amawulire gammwe ge galiko gokka pozzi n'omukulu Daddy Andre alabika ono amanyi romansi namulabye ateekeddwa okuba nga neeno ewabbakuli agenda namulabye onvaako omuntu abeera mu public nayagala okukomba mukutu excitement ya ssente kati omuntu gwe yatutte ebintu ani yatutte anti yagenze gwe bayanjudde oba omusajja yatwala ebintu ndoza program tugireko olwokuba nga tugenda kukola ku bantu baffe waliyo omwana waliyo abaana basatu yadde akuba ebifaananyi
ku mukolo wadde kwatagada ku bifaananyi ng'obayita Asas omu yadde mu manyi nayogedde kwatu nga basatu oba bana n'abamu ku baali kakiiko obaonego nayogedde naye Daddy Andrew Kaibire foko teyajugula eriisa omanyi Uganda mu mwami dansa nga mujali Uganda eno mugiraba Uganda nzibu nnyo anti Uganda gy'osanga director w'essomero ate ng'omwana we asomera ku ssomero ddala kyogera kituufu kati Daddy Andrew yateekeddwa okutwala ebintu naye ne foko tajugulanga nako naye muyozaayoza kubona okufuna omukazi alina sente kifunika muyozaayoza Daddy Andrew kati alina kyeyaguze yadde ag'omukuboka gamba ne kkooti bamugulidde engulire kati ogwo omukolo ogulaba gwadde gwa bbeeyi nno ekituufu ogwo omukolo gwadde guyingire miliyoni 2 ku 3 kati Daddy Andrew yayimba ne bamuwa miliyoni 5 kyada gyasevinga gundi yayimbye ne mugundi owa Cameroon bamukuba Jake Spice yayimbye bamusasudde abayimbi baji bagenzo yimba basasudde busasudde basasuddwa se ogenda ebusiya omukolo gwadde busiya kati gwe mbuulya Daddy Andrew wabadde ayimba ng'afuna miliyoni 5 gasula abayimbi abo nabatwale kaakati simanyi lwaki bano be bayita ababeera abakamera bw'abayimbi bo tebambalako bulungi yazze akubye omu t-shirt balimba nabo Shafiiki sio asala kagundu bwe kati yes kati jjukira omukolo engeri gye gwabaddeko abanene abangi kwabaddeko ne gundi nani lawyer wa President Museveni yabaddeko yo gwagulidde ate akutte omuggo yes ayambala galubindi kwabaddeko Fiona Nakku ye yakayitamu kuwaba wakazi kwabaddeko wa Treasury abumwakola mu Treasury ya Uganda kwabaddeko abantu bangi omukyala alina abaki naye engeri gye badde bajjamu nga batebe balinga be bazze waba Daddy Andrew naye kye badeezijako kino omukulu yagidde mu t-shirt gwa red bw'ayisaawo akagundi ne bamugambako nga omanyi nti olina omuyimbi bamugambako owaayo ate gwe kikinanga tebulaba nti kwata bintu bya nga bagamba balina zi radio call wano bamututenga mwanga Daddy Andrew tukuyozaayoza mu bufumbo ne tusaba owangaaleyo tusaba owangaaleyo ekirungi like Daddy Andrew talina munnyo olugonogono talina lugono alina olufugirizo naye katusabe eno si kiwali tirunajja nawulirako mbu gwakwana mujja kulayini n'agimenya bulungi nnyo naye tujja kusaba obufumbo obulungi muzaale abaana naye nga ekintu kiwakoze ekyaguladde ekijiiko ku buko wakoze kibi nnyo naye kasana yabiguze mukyalawo ate babitutte waabwe yada shopping nabe waabwe omukyala ya shopping nawe waabwe ng'ayita mu Daddy Andrew kwegamba yabadde amanyi buli kitali waka kye yaguze era omukono ne gujja naye bebe kulwanyirira kyekimugana onyirira alabika bulungi kyekimugana tewali sente weziri buli kimu akifuna mu budde then aba atulyaza amaanyi ezaffe ng'abawagizi be bw'atanyirira alabika bulungi bambi aba atulyaza amaanyiza namulabi alabika bulungi olaba nze nange ninamu nusu 10 kyokka naye oluusi nfaayo alabika bulungi so omukolo gwawedde taratibu ndowooza kati omukyala afumba naye jangu tuguzeeyo omukyala wa Daddy Andrew Daddy Andrew jangu tuguzeeyo ku washing machine abakazi bakyayosanga oyo mu baafu ayita mukyala agireeta omukyala oba jangu mami omukyala Daddy Andrew jangu tuguzeeyo ku washing machine bamwita Sandra Sylvia jangu wali ekatekolo Japan otuukawo ombuuze ojja okuguza ebintu esimu ya Daddy Andrew nyina oyina namba yendowooza ojja mukubirako omugamba gyagule bye bataaguze ojja bigule omugamba asabe ssente agule ebintu namwe mwenna abagenda okuwasa kati ebintu byokugaba emigaati ebintu byagwawo dda katugaba TV
mujje tubaguze TV okwate TV size 5 ogabire ekyalo kyonna saate tuwe buli bufaani ogabire abantu mujje mugabire abantu ebintu. Okay, emboze singa ndoze egenda ate ekyatambuzibwa nga ekyakola amawulire ndoza neje bujja tujja kuba tugitambulirako kyetwali tesuubira babatwala basiba mwenna anze siriiko basose mitwe bwe banaasaba zirisiti nga naawe yeevaayo nti wafuna ku ssente otunnyonnyola risiti ogirina katoba njirina otambula nayo we bakukwatirawo ogibaweera siginaano nyinza siginaano atambula nayo we bakukwatirawo ogibaweera nga gyeriega ekisooka kya byonna kati soko muli anti-corruption bagita batya ya State House anti-corruption ne CIID baagazaaki omukulu Abitex kati bayise Abitex yekka bayise saidi bayise abantu 6 cooperative neno wavayo kwagaliya abantu 12 nje okutegeeza Truth Media tujidde okukola emboozi eno nga ebintu bikyagenda mu maaso abakulu bakyaliyo naye okusinziira ku biki ebibadde bikyaliwo bituyinza okwogerako nti mu 2021 mwami Kavuma Bajjo n'abalala bamitinga President Museveni namusabayo ko kasente. Okay, bamusabayo kasente President n'abagaba kule sako sera zisenga mu sako ne bajjukola cooperative bajiro nkingira ku sena embasera bidde no yali Sheraton okay ne bajiro nkingira ngo kujungira ya milioni 3 okolanye okujiyingira kujoininga cooperative yawo ya milioni 3 Yugarasa ya mulema yajja mu meeting nenga senator alinamu nange nennemerera kakati ngoma y'empya ya government bizze bitambula mpola then mpaka omwaka oguwedde mwami Abitex Musinguzi we mala okukolebwa nyake madembuuse mwe mala okukolebwa wakati awo Abitex n'agamba buli muntu yenna tajja kusobola cooperative eri n'agamba ateekeddwa okukola ekibiina oba okukola sako ey'abantu abawansi abakuba endongo y'okukyalo ku kyalo n'atandika sako waliwo eyaliwo awo n'agizuukusa etwegattiramu eyamwami Abitex yanga nange mwengwa so munaku mu mwezi nga tunakulonda January mwami Abitex nga tunaba kugenda mu kulonda ndowooza mwami Abitex ya meetinga president w'eggwanga aliko kati n'amunnyonnyola ssente ze yabasuubiza president n'alagira obuwumbi 10 n'alagira mwami Mujuni agenda gyeyo obuwumbi 10 abuteeka mu sako zino zombiri ya Abitex neya mwami Kavuma butaano ekyakolebwa mwami Mujuni nasobola gyeyo obuwumbi 3 n'ateekayo kamu eno kamu kitundu kakati mu mbeera awo wonna mwami abantu bangi bataafuna state of course bo nga bagamba nti bategesi nolo okuba nti ze siri ku lukiiko lw'abasunsula era simanyi baani bataafuna naye nange n'abalobozi nga boogera bwe mwafubutuka n'omukulu Robert Events generation promoter nga we yeeyita n'ateekawo embeera y'okuba nga wanyisiganya ebigambo ng'embadde mula obutaminga ebutambula nekirasobola okutegeerako nti mwami Robert ono yaliko mwami Balamu nga yamuliko emabega kubanga Robert nti olaba pate zino zombiri zatwala ssente nolaba nti pate ya Abitex Robert gy'adaafunvubiddeko nga gy'aliko ennyo naye nga nze kitegeera nti Balamu yabadde amu kubanga Balamu ffe ebbanga yali abadde omwami Balamu oyo talina kimu kyali atusakidde mu mbeera zaffe nakolako interview ne mbagamba nti nze nsaba abakulembeze baffe abatuukidde President Museveni ssente zandise bazireke babula batukendereze ku misolo na baluwa gye tujja enaggulu eno naye bogere ku bananyiifu tusobola okwekolera endongo yaffe endongeddewo ekitaasoboka kuwulikika paka ndowooza kati baasooka ne babayita wiiki eri ewedde Abitex n'agendayo kati waliwo ebadde bigambibwa nti ssente zitula ku akawunti saidi ya mwami Kavuma mbw Abitex yabagamba te milioni 7.5 neno ku akawunti kwasayininga bajja 7.5
mwami Mujunyabwa ayagala kombi kamu n'ekitundu kati ye okutaziri ssente endala so we batebadde bitambulizibwa Mayimbala myagaza okukuba essimu n'agamba si kituufu jjo twagenda mu State House mwami Abetex n'abyogerako era n'agamba ayina pate ziri bbiri waliwo ey'Ekibuli n'eya Kampala mukadde President n'alagira ssente bazimwe naye mu byonna nagenza okwetegereza nze nti nga weewaawo mpagira Abetex naye nagenza okulaba abantu bonna abali mu kulwanyisa Abetex ate amukubo ye yabaleeta mu ndongo eno oba bafuna ne ssente nga bali mu kumulwana amukuba abamulwana bonna abasinga yabaleeta mu ndongo era n'abamu ku bo bafunye ne ssente era n'abamu ku bo bazifuna ne bazirya kakati mwami Dias n'atula mu bufunzi nti ekiri wakati wano w'abategesi ssaawa ya leero byanfuna saagala kulimba muntu ekiri wakati w'abategesi bemulaba mwami Norbert Event Tone Sempijja mwami Abetex byanfuna nti mwami Tone Sempijja mu 2018 si mwami Kyagulanyi yagira by'obufuzi awo nga ava mu kyalenga awo mwami Kyagulanyi 2018 gavumenti yayimiriza ebivvulu omwali ebyamuganda nga emmondi byalimu ebivvulu nga bina n'ebyabalala Tone Sempijja n'akulembera abantu abo n'abaako gy'abatwala ne bafunayo $1 billion. Wamala okuzifuna ssente nga bazifuna ku akawunti Tone Sempijja balamu $5,500,000 n'azigaana era wazigaana abaali bazigaba baazirya tebalina budde baazirya. Tone Sempijja yaleeta ekibiina yatandikawo ekibiina ky'ababbawunsa wamala okitandikawo Umaru Komando olwokuba nti yali bbawunsa y'olwedde ate nga bimanyi nnyo n'akitwala. Tone Sempijja yatandikawo ebintu bya kadongo kamu Operation Reconciliation ng'ali nga abalira mwami General Salim Sale era empaka ezo zaawangula mwami Ssebatta nga bagaba $50,000,000. Tone Sempijja era waliwo okusika omuguwaawo. Tone Sempijja yatandikawo ekiwaawo ekibiina kya kadongo abali bakiyita Kamuta woofiisi zakyo ziri awo y'omu ku baakitandika ekibiina ekyo Jeno yakisika ku mukono n'akiwaayo akawumbi kamu ne basobola kufunako 800 ng'aziisa mu ssako yaabwe. Tone Sempijja ssente n'okutula ku akawunti n'asikanga nawe omukono ne bamugoba n'akola ekibiina baali bakiyita naye ekibiina kyenvudde mu mutwe mukozi wa bibiina wamala okukikola ekibiina ekyo n'akitembera n'akitwala ewa Jeno n'akiwaayo mu budde bwe bumwawo Jemba n'akola Stars Superstars nakyo abali batulano wansi ku kyebusaabala. Tone Sempijja we tutandika ebyabapromota n'atandika ekibiina kibali bayita Opponent ekya promota nga twewandiisizawo ddala n'omukwali okubeewandiisa ng'asasula $13,000. Ekibiina ekyo wakikola n'alonda ne bakola Sako n'alonda Zaidi Kafeero Kyamaani Katongole Sandula Babirye n'abantu abalala ne bakola Sako bakola Sako eyo ne tugenda ewa Jeno eggulu wetutuuka ewa Jeno ne batuwaayo ssente ne batugamba buli muntu gwe bawadde ssente aleete $50,000 zigenda mu Sako. Ne tuzireega mu Sako bannannyini ne batwefuula ssente bazimba $4,000,000. Tone Sempijja n'akyukirawo n'akola $4,000,000 batubanga 7. Tone Sempijja n'akyukirawo n'akola ekiralo bakiyita Next simanyi Opponent ng'ava mu Opponent n'alonda omukulembeze yaakyo nga ye Ande Events oyo Tone Sempijja n'amwetika n'amutwala eggulu mu maaso ga Jeno n'abasasulira kalenda awo n'abasasulira kalenda wabula okubasasulira kalenda Jeno n'abawaayo ku ssente
ezaawera ande n'azibba. Ande wamala okuzibba ne tubeerawo awo, Tone Ssempijja n'atukwata n'akola ekibiina baali bakiyita bane ebimu akuba binva mu mutwe. So jjo ly'abalamu wano Tone Ssempijja n'akomyawo ekibiina kiri najja ne yeegatta ku Abetex ng'agaanye okwegatta ku cooperative. We yeegatta ku cooperative, bw'agala okwegatta ku cooperative, bankubira essimu nali nkyalina ku dduuka. Yali ani yankuba Naalongo Kitone ne ŋŋenda Kenuloni. Ngenda Kenuloni ne bampandiika ne baŋŋange ne banjeyo COVID, tugenda president ne bagamba sijja genda. Tone Ssempijja nga wali awo atudde era bagenda president mu meetinga ne bakomawo. Jjo ntwadde mu nteeseganya zino zonna okuzeeko ebagati nyuma midala ssente zino ng'endagaano zaasabibwa Mwami Bajjo, Ketty balunywa n'abantu abalala, naye Mwami Abetex yajjukiza pulezidenti ezaali zaasabibwa era waazijjukiza. Baamiitako Mwami Pulezidenti, Mwami Abetex ne Bajjo Lwakitula. Mwami Bajjo n'asaba bamudduukire ne miliyoni 85 nga zere ziri mu kibiina. Era Mwami Abetex wa miitinga pulezidenti jjo ly'abalamu n'amutegeeza ne ku ssente yali asuubiza Mwami Bajjo. Nazo ne baliriize Mwami Bajjo ne baziwa miliyoni 85. Kakati Tone Ssempijja ssente zimala okutula ku akawunti mbu n'asaba miliyoni 7 ku biliyoni 1.5 ng'ayagalako 7. Bano basigaze ekibiina ne kimugamba ssente zino basigaze 8 lwe babagabana. Ssente zino tetuyinza zikuwa 7 omuntu omu, katukuwa 2. Ssempijja n'akuba emmeeza. Ssempijja wakuba emmeeza n'agenda ne yeegatta ku Nobati. Ne bakola ekibiina kye bayita United Sacco Promoter Association. Kyekibadde batembeeta kati. Ekibadde batembeeta. Kati bwe tujjidde wano basebo ne banyewo okubategeeza nti Tone Ssempijja alina akatambi kenda byakoze, nti Mwami Abetex yatunda amalaalo kalabye ageewaabwe Masaka n'atundiramu ne muganda we. N'atundiramu ne muganda we, kye kibonya Abetex. Okubazzayo kwa kati ku Mwami Tone Ssempijja coordinator ono mwogerako nnyo ku bachimenti naye mwagala nnyo olwokuba twagala kusigira tukifaananyi kituufu oba anyiigaanyiige. Mu 2016 embasa erabidde wa 2014 yakwatako Katikkiro wa Buganda n'amutwala okwegayirira mukazi we ng'anobye. Simanyi oba ali oli mu mawulire ebiseera. Around 2014-2015 Oweekitiibwa Jebbi Walusiiba yamukwata bayisaliza emukono yagenda amwegayirizeko mukazi we ng'anobye. Ebigambo ebyayogerebwa ku mukolo ebyo tebyali bitwali bituufu. Mwami Tone Ssempijja yalabwako ng'ali ku malaalo g'ewaabwe agakuba kibooko oba bagamba ga taata we. Ekyo saagala kulimba. Tegamusomesa, tegamubeererawo. So Mwami Tone Ssempijja mbadde ndeeta kiki ky'agamba nti Abetex yatunda amalaalo, yatunda ebijja, ono yagakuba kibooko. Kati mufunze wagamba nti alina ekimubonyabonya Abetex, n'ono ayina kubanga ebya Abetex nze saabirako n'ebifaananyi bya Ssempijja we biri ku records ng'akuba amalaalo embo. Ebifaananyi byalabika. Tone Ssempijja mu industry eno w'amaanyi nnyo abatamumanyi. Era n'Abdul Mulasi yamuyimbako. Tone Ssempijja ye w'ekigangazi, abantu bangi bazze bamuyimbayimbako. Kati essaawa yaalwo beegasse ku Nobati ne bakola ekibiina. Era nga ekizibu ekiriwo ekibiina ng'ebakikoze batandise okweyawula we tujjidde okukolera wano. Era beeyawudde batandise okweyawula nga kwatino omukulu mwe twogerera nga Mwami Nobati agamba Abetex asooka akumyewo ssente akawumbi kamu n'ekitundu ke yatwala. Ye Mwami Nobati agamba Abetex yatwala 2,200 n'ekitundu. Yasooka n'alisiivinga ssente
president yamuwanga amugambye nti ba promota tebakyateeka bivulu mu campaign ne bazimuwa n'azira ekyo si kituufu. Kwanza ali mu State House president Abetex yamuwa sente zizenga ye. Kakati ye Nobert agamba sente zimala okujja ku account obuwumbi akamu kitundu. Mwami Abetex yajja milioni 7.5 ne 7.5. Naga nti azitwalira balirizinga zine nyingi okuli mujuni. Kakati ekitu kyali kituufu tezivangako. Kati ye mwami Nobert agamba ayalaza olosooke zikomewo. Then ne zino ezasigalawo zigabe mutuufu bwatyo. Kati Tony Sempijja yagamba ayagala sente zibateeka ku account akomekamu n'ekitundu kagibwewo kagabwe. Kakati we beeyawulidde awo ate oli ayagala zikomewo nayagala zigabwe. Oli anti ye oli agamba serikali za mirundi emeka? 2. Oli agamba Abetex yafeera bali ne bano n'asobola atwala akomekamu n'ekitundu. Ayagala zisooke zikomewo. Ate Tony Sempijja agamba nti zino eziri kwa Tony Sempijja nazo takkiriza nti bajjako 7.5. So kati Katimba wali awo olunaku jjo bawandiise ekiwandiiko mwami Abetex Mayanja Geoffrey ono ye manager wa Yared Katongole Zaidi Kafeero mwami Abetex kusaidi zeeri wavayo mwami Kavu Market Balunywa Yasini alabika ali eno bavudde abantu mukaaga naye ng'emagomba mwami Dayasi nti n'adde emigobe yabino ebintu byonna okuva ekiro tibapromota bazibu nnyo oba Baganda ffenna we tuli. Bapromota ate promota abasinga bali munda basi Baganda nti nabadde Nobert ekiro ng'abamukubira amasimu abamuwa update ate bakulembeze batula ku lukiiko lwa mwami Abetex ng'era abamukubira amasimu abamuwa update batula ku bukulembeze bwa mwami Ketti. Era ng'abamuga nti Abetex woyogera bwoti oba omufunzizza, woyogera bwoti oba omukwana nabali naye awo ekiro ne tunywa n'okunywawo ng'essimu eri mu lawudi ngo gundi naakubanga mulaba gundi naakubanga mulaba gundi naakubanga mulaba. Kane ndabanga Abetex abantu abamulwana ate bayitivu. Era waliwo ne yamugambye nti kituufu sente Abetex yazitwala miliyoni kamone ekitundu asena baake miliyoni 9. Kano namugamba bakulimba sente bonna babalunya bazirya bakubo bagala kuba Abetex bonna sente bazitwala bonna. Mwana amugamba Kavuma sente zote yazitwalako. Kakati mwami Abetex mwami Nobert side eri ya cooperative yamuwa ne mwayi miliyoni 10. Ne wola bakuba side ya Abetex geita jogerako. Yali agala funa side zombi. Anti talina kibiina mwago kyovula yakoze ekibiina ekirala. Era namugambye nti Nobert obanga gweyagala kukulembera ba promota naawe buno budde siwadde okolya ekibiina kuba naawe oyagala kuvuba obadde olina nebikka oba n'oteeka ebirango ku radio oba ku TV n'oyita abantu bonna nobagaa tugenda kukola ekibiina muga kati mwakoze ekibiina mwalonze obukulembeze mwalonze bwammwe. Abetex mwami Nobert yagenda nti Abetex yakwata abakulemba promota yakwata abayaye b'emakindye abatunda chapati abatunda ki n'abatwala mu State House eyadde agamba ffe ekyo si kituufu. Mwami Nobert event ntwala mukisa okukutegeeza nti abamu ku b'okulema nabo ku lukiiko lwo abamu ku b'otambula nabo b'ogamba nti bategesi bino njogeranga nze si bya Dayasi kuliko omukugu bayita Mwami Yiga bamukwata bye TV ewabbawa mu studio ne BBS amuli yagazannya yigono waffe buuza bbawa ewabbawa ne BBS amuli yagazannya n'akatambi nkayina waka ku laptop yange akyo gamba yawandiise babbi anti mbadde ngeza okumuganya kiyage nti Abetex yakwata abatunzi ba chapati. Abetex yakwata abatunzi ba chapati naye gwe olina omu ku bawabuzi bo bamukwata nga bye TV ewabbawa nga nze sinaka kubaga kutera mu comment section akatambi ako bagala kuterayo okalabe. Kakati gwe oliko bw'ogamba nze Nobert namugenda sobola okumwegattako naye nja kumanya agenda ye eriki kigendererwa kyo ki ekigendererwa kye ki oze kuwawula kubanga Nobert yasooka ne Kenzo yasooka Paraso
yasooka palasawo wizo biki kamiliyoni kezo entalo ne zibanga zibaddewo nnyingi kati essaawa ya leero Robert yaliko eggulu genocide namwe miliyoni 20 oyatuuka okwesimbawo n'alajana jiro natasobola kumuyamba ali ne sikini namwe miliyoni 3 yagamba nti ono ye geno which is okay walaba nga kyekituufu naye Robert ku bantu abakwetoolodde bonna omuntu bona ngenda abantu bo balina oyinza okuba ngenda abategesi nga 2 oba 3 waliwo gwe bayita mango atambula ku pikipiki abalala bootambula nabo bawola bayimbi ne batwala ebintu byabwe kakati bwe walonze ku bukulembeze bwa Sako naawe ng'oyagala ssente so nze kyeŋŋaano kyekino kati abakulembeze baffe benna abatulaba nsaba ssente gye ziva omanyi Mwamidasi kakubuleka ekigambo bapromota abo bakwewuunyisa omuntu alowoozesa nti bebenkizo ennyo mu ggwanga kyokka ate nga si bebenkizo n'obulya gavumenti ng'egaa nti eyina ssente naye ne bagaa nti omuntu omuwadde akawumbi kamu abasawo ne bagenda okukola ku Green Dad just nga beetaaga emiliyoni ng'ebi mu Uganda yonna okujjanjabwa ne kigaana ne zibuulira wano we zitimba Robert muffe nze nno nze ndowooza abakulembeze baffe waggulu Mwami Balamu nga wogamba nti nze neewuunyiza nnyo Mwami Balamu okukola vidiyo nga Robert agikoze Mwami Balamu n'akola reply amangu kuba ffe Mwami Balamu ebbanga lyabadde mu secretary ya music tera kyakyo kyeyali atuyambye naye olw'okuba nti kino kyagenza okujja nga Mwami Balamu talina wagenda kufunira yakitaddemu nnyo amaanyi mangi kubanga Mwami Balamu y'omu ku balwana Mwami Abitex kati kyenjala okubuuza bano okubayita birimu n'okubasiba bayinza n'obutavaayo ate akakiiko babadde asobola tokazannyisa ako tokazannyisa akakiiko ako kayitako Pastor Siraji omujjukira yes ono yali atwaliddemu ne kusaasa kati akakiiko ako tokazannyisa ate ekirala essaawa ya leero okusaba mawulire ageesiga akavaayo Mwami Muwoozi ne Mwami Balamu bali bati nnyo kakati Abitex yagenda wetwagenda wa president yawabira Mwami Balamu twayogera nsonga zaffe kati Mwami Balamu ye kyakola omupiira yakuba aguza wa Muwoozi kakati ate otuulya sipiiki za Muwoozi nazazze ng'ayogera oli kakirize kaagaane Muwoozi tayagala muli wanguzi ojjukira tebakwata n'omusajja emupisa n'obumbi 100 obuwumbi Muwoozi yasooka okuvayo n'agamba oleka otya omuntu akutte esserezo muomusolo nomuleka n'ayinaayina yakola tweet yazalinganga 3 woba ogoberera ebintu ayinza okuba nga byaba tokkaanya nabyo naye kikwatagana ku nguzi akutuga takyagala kakati nze nabagambye cooperative eya Mwami Ketti opponent eya Mwami Abitex kyokka tone Sempijja ali ewa Robert ye founder wa bino ebibiina byonna kakati ate yaguddewo n'ekirala nze nabagambye okibanga kisoboka ssente ziigye zaava bayite abantu bano bonna abakulembeze bwa Uganda bisatu ekyakavuma kibeere wali ekya Abitex kibeere wali ekya Robert kibeere wali kati ffeffe nnyini twesunsule bwe tumala okwesunsula bagambe nti Mwami Robert tukutegedde bapromota b'oyina togenda kukwatagana bano bafuna akombe kamu n'ekitundu ne bano kamu n'ekitundu kana tusako tujira mwaka mu ekitundu webanga weeri kati sere zile zisigaddewo tugenda gana majority ani ayina abantu abangi baziga bakoding ku bantu bapromota b'olina anti ekyo kinaakolebwa abantu nga batudde wali ojja kwekanganga Robert abantu balina mu Sako bali mu cooperative bali neeno kubanga nze nyina amawuli wifi nti basindikidde nga bali eyo ngaliwo omukulu omusijja kumwogerako nga y'omu kubasinga n'okufuna ssente ne wabitiza bamwe miliyoni 10 mulabye ngaali wa Robert bamwe miliyoni 10 nga ne mu State House yabaddeyo kakati bwamwe bwe kyenyo okutegeeza
ba promoter banafu bamu yanjika nagamba kyo ne gamba wegendereze nnyo ba promoter abo kabere Mwami Balamu bagenda kutomeza kubanga esawa yo Mwami Balamu ayina obutakkalime ne Abetex nga Mwami Balamu yagenda musajja mugagga kitufu musajja mugagga ni ate yasinga omululu gwa sente anti Mwami Balamu singa badde musajja mugagga nnyo nze sikola ku radio n'enzijayo n'enkyalayo ate abakola ku radio bali mu mbeera mbisana muguyinza kwegombayo kitegeeza oba basasula bubi singa badde mugagga singa bakola ddala ne sako n'obanga osobola okubasakira ssente bw'ojja okuma okubeera omugagga ate gye okuma okuba n'omululu gw'essente kwanza Balamu yanfiirizaako sere zange miliyoni nga 7 ennamba olwo y'omugagga kati ati yasinga okubeera omubi ennyo era wano omuntu gw'oyinza okugamba nti mugagga nga mugagga mutwala okuza yakkiriza oyinza okugamba Mwami Kavuma kubanga bintu bino byonna obiraba olaba ne ba Emma abaavu balwana Abetex ne bamulwanira bbali ne Balamu ye yaze direct kuba Balamu akubira ne Nobert amukubira kakati ye Mwami Balamu ye joli gwakubira ate fajjana tugana emisiko n'azitulaga anti alina olugamba ate si yabadde akola ne wajjakoba olugamba kati ye kyerabidde nti gwali mu kudiringa naye nti fu kyomugamba akitugamba era singa tunafuna chance Mwami Balamu ne tukuyitanga n'abakulu weebale tugenda kuweebula maaso g'abakulu kubigaoladeyogera eri Mwami Nobert bwe mubawe kyomugamba akitugamba bw'otambula naye kyokka nawe Nobert teweebala abantu Mwami Balamu agenda kukozesa bukozesa kuba kati essaawa ya leero essaawa yonna bagenda kukola lisafo kati akulaga nti akola kubanga Mwami Balamu agenda mu bukulembeze yasaba empapula z'abaana ba NUP tebagenda kubata bayongerayo buwongezi tebatangadde omuntu n'otugamba mbuno tumweso ino nga watabuka nakomawo nembeetondera nga nzibe nti musajja kagenze kuba minisita omuvubuka omuto kayamba abaana bayongerayo buwongezi yakwata lisi n'agamba gundi nga simulabako gundi nga taliiko so mu mbeera yonna ebigenda mu maaso kati bakyaliyo eri naye nga mu bufunze ebisumbwa abakulembeze baffe bonna kati Mwami Bajjo tasobola kukola vidiyo yadde n'eki tulabya ayogera ebyo nga alinga awo Abetex tasobola kumuvuna kubanga manyi obugagga kwatudde Abetex yabumufunidde gwe bw'oli oli w'amawulire anti yagenda mbu ye wakwata Abetex mbw ate tasobola kwogera kyokka ate Abetex wakwata Bajjo tasobola kwogera nze ddala Bajjo aveeyo ewakane ku akawunti kwatulako $805 omwezi guno gwe tukubya amabega aveeyo akyewakane nga awudisa Bannayuganda mbu nze Bajjo sandimaddeko na buzibu kubanga Bajjo oyo bebandibadde abakulembeze bandibadde abensa nti Bajjo omukubira essimu awuliriza naye ku ekyatuuseewo Bajjo bali mukuba Abetex mu ttaka ate nga bosere bazirina ku akawunti bo balaga Bannayuganda nti Abetex ye mubi naye nga nobosere bazirisiivinga dda kibalaga ekifaananyi kize Abetex ate nza neesonywe nakola dda emyaka 36 wakola wa ffe badde mu kusabiriza ekyenyo tubadde musaba binene naffe nga tusaba butiwe kati bino ebintu bino tukyabiraba ng'ebisaaga ku bintu ebyo kufunako ekintu kiri kimu bigenda kufundikira nga Nobert sente azifunye nga naffe tetuzifunye bwe bigenda bitandise okubayitako gundi bigenda kufundikira ng'abamu bibasibizza bulungi nnyo ku bintu ebyo bafunako ekintu kimu okubulirayo ddala oba okuba nga zigenda kusibya abantu abamu kati essaawa ya leero Mwami Nobert yafuladdeamuga kati genda ewagundi yogera bwoti ne bwoti waliko minisita Balamu naye nze ng'eki kibadde ngamba nti babayite bonna bagambe nti ani ayina abantu abangi ate ku kyoŋŋambye ate Nobert oba omukoze bubi anti akakusigaza yadde omuntu n'omu kuba ekisooka kya bonna bagenda kugamba abantu waliwo amateeka ge bali batusomesaako nti oba onaava mu ssaka eno oba mu kibiira kyonna oteekeddwa okuwandiika ebbaluwa wekiri kati simanyi oba fawunda Sempi gye yawandiisa ebbaluwa ng'avaayo eno okujoyininga kino ate ekyo sikimanyiiko kitegeeza kyaliwo eno ono ye fawunda mu biwandiiko byonna ebiriwo to ne Sempi gye ye fawunda yasoma amateeka mu kibiina kyadaddukamu nga ekitanda kakati gwe kuba bapromota beetenga obuwandiika bapromota obuyigize bwaffe obutini nnyo buli ku zero balance kakati
embeera bweto bwekyali nezenatukira ku lunaku nga ku Lwokutaano katulinde tujja kulaba abagenza okusibwa ekyokusibwa ngaokyogerako era ate akakiiko ako nze nkatya nnyo naye nga ate ekintu kya Abetex tinkakasa Abetex oba nga bamuwa miliyoni kawumi kamu n'ekitundu abaana ba Abetex bonna abafuna ssente obagamba nti kusiba Abetex n'okuzza ssente tujja zizza abamu ekirungi ogambye abamu tujja zizza abamu nze nsobola okuzizza batamusiba nze nsobola okuzizza era nze kuva dda ngamba ne zino ssente baziveeko batereze butereza mirimu gyaffe bazireke ssente ziweebwe abantu ab'enkizo sajja oyo bamusibako juzi wano ziweebwe abantu ab'enkizo ziweebwe abasawo kati nga abadde mu ddwaliro kati bajjanja ziweebwe abasawo abaana bagenda kudda kusoma ziweebwe abasomesa n'abasomesa bayinza okuba bakaddayo ne beekalaka baziteeke mu sekita eyo singa tugaa nti tuzizza nga bituufu nti bampe miliyoni 3 tusereza mu ziizo kuba ku akawunti kweziri kweziri wategera nti ebizo bijja saategesera mugaso gwazo ku akawunti kweziri saategera nti bizibu bigenda kujja era ngaeyo bazimpa nagenda bugenzi wali mu Ndeeba nemugazisseeko era ebaga nti okusiba Abetex n'okumutanga magamba sereza mu ziizo naye kyetwagala naffe tuzireeta mu condition ti mwami Balamu ssente zino ziremesezza naye kati tuzizzaawa nti zigenda mu basawo batuwa akawunti y'abasawo twami Abetex ssente ziva ku akawunti kuno tezidda mu Balamu zidde straight either ku basawo oba ku basomesa era ojja genda okulanga buli mwana eyafuna miliyoni 5 anaaba ayina 5 anaagaleeta anaaba ayina 10 ajja galeeta era tujja kuzikomyawo kati Nobert muzizza nga kati tulabe Nobert ye agenda kuddawa kubanga Nobert ali mu level nguliraayo emmere embeera gy'alimu mbi apo etakkiriza ate nga kyalibadde akola kukwatagana Abetex kubanga end of the day bano bagenda gavumenti ya Uganda gye buva ne gye bukoma enoonya giri kwesuula embwa gye buva ne gye bukoma enoonya giri kwesuula embwa tebagimusuddeko bamutoraki singa mwami Balamu abadde ayagala nnyo Nobert Nobert ebizibu byayiseemu mu campaign nga banoonya campaign singa yamusakira dda ssente n'asibwa n'osibwa biki byonna ffe baasiba Nobert Abetex yatukulembe kuleeta ssente kyokka ate era bagamba mwami Balamu essimu ye ebeeramu akanyonyi okuvanga lumu okuganga 3 yakubira mubeeramu kanyonyi kati gwogamba mbu yakwagala ng'obaddewo ng'okaaba wano minisita omulamba gwogamba akwagala oli mu kumukolya kumuddiza mulimo gwe kikusumbuwa sera Nobert namugambye akwatagane ne Abetex ssente zonna eziriwo era nze Nobert saakwenkana naye nebamuwa ekikunze nebampa miliyoni emu nja kutambula ngende kuba kati mwami Dasi nayiga okwekola nze neekolera kati nkola ate omulimu gwenkola gunsasula nfuna bulungi gumpa eddembe ngamba mukama wange Hassan kati ngenze kukola interview nanga agenda kati mulesewo ku dduuka ngali kule nemugamba mulugendo kukola interview ngamba genda neekolera ebintu by'okusabiriza ebyo ebituko n'okusiba abantu biveewo. Okay, nga tumaliriza sagala kwerabira abantu bano Nashigulo ne Lwasa wabalabye engeri gye beeyuzizzaamu. Nashigulo yagembu yakamulango obutunda muteeramu musulu. We nawulidde teyakamula butumwa oli omusula yagumusabanga direct tuli ku macha ng'amulembeka bw'ati n'ateekayo akagiraasi n'anywa nga ddagala simanyi kitya kitunyonyodde naye Lwasa eba naye bamuloga ebintu bya Lwasa bizibu byakutegeera wallahi kati wantu asobola kumuwabira si musango guno alwa Nashigulo tasobola kuwaaba Lwasa tasobola kuwaaba ate Lwasa yasoose okuwaaba okuvuma Lwasa yasoose yakola interview namba n'agamba kazi kanyogoga kalinga omulambu kamutwala mu ssabo kaali kagala mutuga simanyi oli yabba amasuku Nashigulo yadduka n'amasuka ga Lwasa ko Nashigulo tondabanga kankuddiza opama ku buliri ini Lwasa kyakola kiba kyapama ku buliri omusajja omukulu waliyo Nashigulo yagambye
ate oli ayinza okwogera ekintu okumalisa lwasi olimba naawe omusajja omukulu olimba katoyi ziri bweru nti nga musimba nati agayimuka batalina tasaza mutulotwe naye lwasa ezo byafunye ku bakazi biyitirivu bannange naye agambye abeesonyiye lwasa bakitogana ne bakuba empiso ya naaba nga takyasitaatinga ave ku bakazi lwasa ndoza wansi n'ova ku bakazi ekyokubiri Nasugula mwayogedde be mwayogedde naye ndowooza okukuuma ekitiibwa kyo kubanga ffe lwasa twamwayo nga bannamasaka atukiikira buli mbeera yonna buli mbeera kasatiba nti kyakutuyoboola tewandikoze interview wandimulese ku sirika Nasugula mutambuze bizinensi zo kubanga lwasa obudde agenda kuba ayina bungi Nasugula bulina then mumweyuze ffe tujja kujja ntubatemeeteme naye nga nze nandowooza nti mwandibirese kubanga Nasugula talinayo baana alina ate omwana wa bajja obwo kozi yazala mu bajja omwana kozi yagala ne bajja yalina katini brain mirrors yagala bajja yalina akantu katini nnyo nanti era nga sikakomole mbwanga alina obuwunga bajja mutuufu bombe talina kiwujja epika lwaki nange nnoonya omuntu yasala ekitundu kyange ambuli lwaki yanzirako ekitundu naye ng'ebintu bino kyevuga nti nane Nasugula obudde abulina kuba nowabajja yabufunako yakuba bajja yali amusi kati naye nga ajja kubategeeza bassebo ne manya mututwale abaana ku ssomero abaana bagende basome bagita kyanja high school kyanja school because simunongere bisangibwa Mpigi baliyita kyanja high school wemba mugenda day and body Peter nayogeddeko naye nangamba agenda kukubira Aji ndowooza Aji ogenda kukolawo ekyenjawulo anti Aji nanyini naye Peter yangambye ali Malawi aliriddawo mukulu nanyini Solomboni yazifuula taxi atambula mwami Peter kyogenda okukola okujeya bano ekifaananyi kirungi bayize mwami Peter kyetugenda okukola tugenda ku ssomero tulikwate Dasa akwate video bulungi aziteekengawo wano bayizawo tesiza ekintu ekiruka iwe kyoba okola tufune transport fe tugende ku ssomero tushootinge tulange ebintu byetwekakasa ku lw'omukaaga tugenda kubeera ku Sheraton Hotel lwa mukaaga luno wamukulu anaaba akomyewo naye ku drive ezikubajja kuba akomyewo wasi Fabetex bagenda kwa bankutu ne Jojo wali ne mutabani wa Fabetex wali we bali ne bana tusasula Fabetex bwe twagala atuwa sente Jojo anatuwa sente naye kati tunagala kasoke embuuze Jojo nti mbeera akyeriye by the kubira ku omukulu nti avuddeyo oba embeera ekyakalubyemu ebintu byefuna no munnaye bizibu nnyo mwami Dasa kankubuulire bantu bawukanira ddala awo bajjo ne gundi badde tebateŋŋana naye nga abamukubira bangi bamukubira nga bangi tannavaayo tafuna baasi kitono oba yakomyewo kubira ku kitono oba ali Dubai anti yali agenze kitono yalina birthday y'omwana we n'agenda simanyi oba yakomawo naye olaba Jojo eri bize kufa bwetyo omukulu tabanga afunye baasi bayizo batwala mu kusaa muwoza agakandandikire kumukola mu ndabi kitone esimu teriiko tannakudda koziremu kuyajja ozemu kujojjawo kati owaayi muvuddeyo bwe tewagenze kitegeeza bakyaliyo naye tusubi kale temuva ku Puss Media tujja kubalaba naye saa 10 kale otunula ki otunula ki